Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo mukane bali kubiranga cyali muklaba Delta TV tukole TV ina waka mikolo tuli wane echengela elanga gamba nti mukano gawe nagambye Maria's birthday anyambaza Gomesi City Bridals munange yayina gauni enungi ate SHARITAH'SSHOW yikolako enviri ne makeup ndina akachala akalungi wow banange labayo anyumye kuva kaviri banga tuwubirako mama mugole banange modola chuka kema begola bye mwana wanyumye Maria's bridal yamwambaza Gomesi zino olyotya banaye potem Dibulungi nnyo Sharita. You look so beautiful. Thank you very much. How are you? I'm so fine. How are you? I'm good. Yes. Yes. Chigunze nalo. Ochikubye. Na mutima. Ozachangira asigademu omuntu. Tasigade kyekimu. Kuno mukolo bagenda gwogerako paka. Tufu bajja gwogerako paka. Sio mukolo gwani? Gwa Judith Kagoda. Era. Gwabadde musufu. Eyasomera wanewa. Eyasomera ku Makerere University. That is university. Then secondary. Nesomera Kampala SS. Mbyo mwana gomami wa mujjawa mwami namsangayo ku church kibane buli mwasabire yafunireyo omuntu church ere side z'ekira. Okay. Yeah. Kati nga musaba mwoyo nga alinnya mukaba nga amulengeza nti yoyo abazi birizanga laba akana ka black beauty akatona akawanvu akalina smile. Yeah. Nalumba nalo yagamba atya timusanyusiza ka smile bakiririzaawo no nekiwamu time naye nga wali toyagala ddala yali yankubye dda nange kati lwaki wali omulumya ngati topapa osoka nolindako. Yeah. tumaze naye ebbanga kinyabo tumaze naye so far 3 years. Mwinayo ka baby? No. Okay. But you're promising him. Of course, I have to. Tell him. David, I love you so much and I always love you till the end. Yeah. Weleze nakayimba. Alize. Akayimba kemuweleza kagamba ati baby bela nange. Sample that. Nkwagala bitasa. Nkwagala bitasangika. Bambi bela nange. Jata balala bakwefasa bakane bela nange. Yeah! Nayo liyimbi obologedde. Byonna kasabu bakabutegedde. Kyaki kuwanguza mukwano? Ekimpanguza bugumiikiriza. Ja. Abawala bali yabakwegomba bagambe munange mukole bwe muti. Abawala mbagamba kuba bagumiikiriza na kubeera na mpisa kubanga character kintu kikulu kye kisinza okumpanguza. Kyekyo. Mubeera mwenna. Tunatandika butandisi. Ate kati kiwedde. Leero lwennyini nga tulumba. Sebo ngenda naawe leero. Leero nsulawo. Leero. Ogenda mufumbira kimere ekinga otuuse. Nange ngenda mufumbira akako kumanya ganja akako kakaboira ako tuzinga tutono. Kenjo mufumbira n'omuceere kozi byasinga okwagala. Nebaza nnyo abantu ababaddewo ku raffe ne bayimirira in each and everything kama abampeera omukisa. Maria's bridal yanyambaza. Yeah. Ebibadde byagala okwogera. Ebibaddeyo bye Sharita bigambo nina nabitola badde studio omusajja bamute kati wange. David wange kati nalo na mtima. You guys, I'm taking my David KALYESUBULA now is mine alone. Back off him. Bali kwera mukanengo kyali muklaba Delta TV tukole omugolo omukyala ali mukuyingira okubiri era nga nyumye ebirabo baleetedde ddala ndi wano n'omugole omwami sibyo kyano sebo bulungi nnyo bugambo otyo nnyo oli otya leero sebo ndi bulungi nnyo otunulira ku mukyala wo omukyala anyiridde tomulaba okitegeera neba ne wafuna akakyala akalungi webale kusiima kajjawa nakasangeyo ku university. Yes. Of course. Byemuzuddemu mukyala mugumiikiriza
ate tawa stress. Yes, tawa stress what. Eza kine kigambo nti tawa stress. Ye muntu kwegamba akole akuleka n'okola ebintu byonge ebikusanyusa kasitayibanga nga tebimukosa Gatayingirira obizo akuleka n'obeera so good. Kyagala nnyo. Ayimba kiko yagala omuweereza. Akayimba ndowooza ke muyimbi ndowooza TV temumanyi bulungi nnyo ne bamuyita Martin Katende yayimba akayimba akagamba nti tetusobola kugula taata naye just tuzze kwebaza. Yes. Webaze ku bantu mukwano. Mbebaza nnyo abamperekeddeko bonna abavodde e Bulindo mu Kira municipality. Bambi mwebale kujja mwebale kutindiganga eno mwebale kwerekereza. Babalire. Omukyala oyagala kutandika ddi okubeera naye already mubeera mu tetubeera ffenna naye after the wedding tujja tandika okubeera ffenna. It is next year. Ogenda guma. Ffenna tuli bagumiikiriza. Yes. Kale bambi webaze ku bantu kozo bamaliriza. Mbamaliriza. Olina kyoyagala omugamba kiki? Mwagala nnyo. Kikumi omwagala mmeka? Wangi? Kikumi omwagala mmeka? Nsingawo. Akalimi kagwayo. Kale sebo tweyanza nnyo. Amiina nnyawo. Best man aliwa. Jebaleko best. Kale nnyawo naye mujebale. Webale kuwerekera mugole. Mugole tubatulina omuleka wansonga tumwagala nnyo muntu w'abantu ate muntu mulungi nga bw'omulaba takoma kungulu naye ne munda. Omukyala oyagala isa atya omwami we? Omukyala mbadde musaba abeere mukakkamu abeere waggonjebwa n'okutya Katonda obufumbo bujja kuwangaala. Mukwate mu ngalo ez'obuwanguzi. Mwagala nnyo ono. Muko nkuwa enkoko eno ku lw'amannya ko Judith Kagoda nakusaba omuntu okufalisa. Taata muzzukulu wa Nsamba n'aleeta nti abaana abazzukulu omuziro ngabi akabbiro girengesa engabi agireese. Twebaza taata n'amanya n'agateekako. Weewaabo taata tweyanza nnyo tweyanzeeke. Webali nnyo webali ddala. Zero otyo mukulu wange abaana abo bakwasa ebbaluwa ey'obufumbo bwa nakateeka ate gye banalaga mu bakabona nti bakulu baatuukayo. Ulira engalo. Otyo bakwateko ne mu ngalo ate obasabira omukisa ogutalina buyinike. Mulundi ogwokusatu of course nakyusiza enviiri yayambadde ka dress nga ka back show nga kaliko n'olukira kiyite kali trail si yalina kafiga kakalungi ddala obukyala obutono bulimu ekyama. Yaze kusala cake nakufuna mpeta ate bambi yalina essanyu. Bili satu inya tano basala. Omusajja n'agula ebintu omulaba mu nsala ya nviiri asala alekako. Ati mwana mwana essowaani giwe mwanyinaffe
Otyo. Agenda kuba Bwatyo yatuuka eri daddy. Otyo. Waliwo omukyala mwatuuka. Kavo kamola kagenda kajudde kakomawo kajudde naye yaliisa akalaba ak'enjawulo keewadde omwami w'okumwebaza olw'okujja n'atamuswaza. Kapo kamuwala ono bwe nkutonedde right now nkwebaza kulebyo byonna byonkoledde. Mulimu ebintu bingi nnyo naye bwe biggwawo bwe bimuŋŋamba ndetse ebirala. Kino ekirabo jakimpeera, kino ekirabo nakyo kikyo. Mulimu ebintu bingi ebyo tabbirabanga otuuse ewuwo. Kino ekirabo ogenda kimpeera omukadde maama eyakunzaalira munneebalize okuzaala olulenzi olulungi nga g'olutasangika. Kino ekirabo ogenda kimpeera dadi wange omulungi eyakuza. Do you believe in love? Zino keeke abakwerekeddeko obanneebalize bonna. Eno ogimpeera omukadde maama ne dadi. Akuwa gowa. Mutufu mutwadde ebirabo. Naffe ne tukkiriza obbawo omwana waffe. Naye ye bwe twava mu kukyala ne tuleeta ebbaluwa bakadde ne batukkiriza tujje. Kubanga si gwe tubeekiriza nti agenda kujja omwezi bwe guti ennaku bwe ziti. Muzeeyi ayinza okuba alina ebirala nanyimbe na biki. N'olwekyo ne mutukkiriza ne tujja. Mpulira. Era tugenda kuddayo tugambe bakulu bannammwe. Baatugambye banaababuuza mukomeo mutwebuuzeeko. Kitange wayinza okubaayo ennyimba oba embeerera endala. Katubagambe nti batubuuziza ddi era tujja kuyita mu mitendera nga tulina mwana munnaffe wamu ne ssenga tutuuse obubaka bw'embaga. Yesebo. Congratulations Judith ne David mwebale kuleeta mukolo ku Delta TV. Tusaba Mukama bateremu obwangu mu maka gammwe. Abantu b'Ekyengera, Mugongo, Bakimese, Nabaziza, Buddo yonna eyanti nange lwanzala saidi zeyo mu mange gy'abeera budde omukimbejja. Mbaagala nnyo mukwano mwebale kulaba Delta TV. Kale mukwano mukaseera katigenda mukyasinze tusanyusa ko kirabye mukwano we bali kulango kyalaba Delta TV tukola Nalumba gamba atya musanyusiza ka smile kiririzaawo no nekiwamu time wali toyagala ddala yali yankubye ddananga lwaki wali omulumya ngati topapa osoka nowulindako ne programu yaffe ewedde naye nga sisobola kwerabira kugamba nti janku Sharita's Hair Clinic kikoleko enviri ne makeup abagole temututya abagalo sabatandikira ku mitwalo 10 ate mututya mikwano negamba tuliwali eri kunasa n'essimu yange kweri laba Delta bwewo omukolo obudde kale lwaki omukolo gwo tuguleeta ku Delta tera gwo tubukinge nga tebannatumalawo Gomesi nzija Maria's Bridal ate gowns ennungi ne chain dresses oyina genda ku City Bridals Kamukamu Plaza Queen's Road eduka number GF34 walungi nnyo bayina ne customer care engato nzija wakato sales center turebera genda mu Centenary Bank okyuse ATM card yo bakuwe sente Visa card ku tabi lyonna erya Centenary Bank
ate tero yakuberanga emmere okuwooma okozesa obunzaalibwa apeta curry powder banenga buwomesa emmere maliriza kozi nagambye amanya gange mpita Sharita Masi obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices e Busega kalina akawoowo